بسم الله وبعد. نشكره عز وجل على جميع نعمه التي أنعم علينا، ونصلي ونسلم على حبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد. تندى الله سبحانه وتعالى تمويبزا وريبي ينجرب يجانغا تقبددا. نستمر من عين وقفنا في مادة مصطلح الحديث. tuyongera y'okuva we twakoma ali mu madda yaffe eno eya musalahu lhadithi. Twasembayo nga tulabye hadithi sheshi khabaru sheshi ne atharu. Tugenda kulaba alhadithi lkudusi mu audio eno mu video eno. Tugenda kulaba ku hadithi lkudusi. Hadithi lkudusi yeriwa tumanyi hadithi entukuvu ezo tujja kugiraba wano deni tulabe wamartabati lhadithi lkudusi ne martaba oba eddaala mwegwa levo yayo baina alquran wa hadith nabawi. Ngogigeraganya ku Quran ne hadith zombaka yegwa mu levo shi dekwa tubiraba mu audio eno. Tugamba wano nti abalina ekitabo kino eno alhadithi lkudusi tugamba nti ma rawahu nabii sallallahu alayhi wasallama an rabbihi ta'ala. Tugamba nti eyo hadithi nga yalipotinga nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama yekenyini nga yagiripotinga wabulanga naye an rabbihi ta'ala nga naye ajja ku mulezi we Allah tabaraka wa ta'ala. So bibera bigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala wabula nga biyisiza mu nabi waffe Muhammadi nebera nga tebigenze mu Qur'ani wabula byogera nabi waffe Muhammadi nebera nga gyebita hadithi lkudusi biba bigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala wabula nga byalipotingibwa nabi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. ويسمى أيضا الحديث رباني والحديث إلهي. إذا سويت وانتي حديث رباني جنب رباني جنب ربا وربي الله أملزوا في تجمع أنتي حديث زوجي سملزوا في وبا حديث إلهي. إلهي جنب إلهي كتوندا إلهي تي حديثي زكتوندا وحديثي زملزوا في تبارك وتعالى. سو إذا حديثي ولا nga si aya za Qur'an joko tubirabano. Mitharuhu ekyokulabirako ku hadithi lkudusi tugamba nti kawulihi sallallahu alayhi wasallama kyekigambo kyomubaka kawulihi sallallahu alayhi wasallama kyomubaka kyabera agamba fima yaruwihi an rabbihi mwebyo byabera nga alipotinga nga abijja ku mulezi we Allah tabaraka wa ta'ala agamba nti annahu qala nti nalipotinga nagamba nti mazima ye Allah tabaraka wa ta'ala yagamba Allah yagamba nti ana inda dhanni abdi yagamba nti ana inda dhanni abdi bi. Yagamba nti Allah alipotinga nagamba nti mazima nze ndi wamu n'endowooza y'omuddu wange gyendi. So nti omuddu kyalowooleza Allah abeera wamu nakyo. Omuntu alowooza nti nze newensaba ntya Allah tayanukula Allah amukumira mu mbeera bwetyo nze kirabika Allah yanima nabeeranga ne Allah naye amumma kubanga ye endowooza yegyali amulowooleza nti Allah yamumma nabeeranga ne Allah tabaraka wa ta'ala amuumira ddala. Omuntu alowooza nti Allah bwati bwageze naye nga kyemanyi Allah ajja kunkyusizaamu embeera era Allah omuntu oyo olwekuba alina endowooza ennungi gyali ne Allah amukyusizaamu mbeera kyolowooleza Allah tabaraka wa ta'ala naye kyakola ki yagamba nti nze ndi wamu n'endowooza y'omuddu gyendi essuubi ye kyalowooleza gyendi mu mutima gwe nange mbeera wamu nakyo. So omuntu agamba nti olunaku olwokusatu lwa bisiraani ne Allah nga amuwangaaliza ku ebyo nga nabbi yagamba mu hadithi ezimu nti man tawakkala ala shay'in wukkila ilayhi. Yenna omuntu alina engeri gyeyikirizaamu Allah amutwalizaawo ye walowooza nti abakyala ba bisiraani era naye Allah nabeera nga lwamusisinkanye beera bisiraani naye nga ate si bwekityo bwe kiri. Olina kukyusa ndowooza zo na mutima gwo. Nagamba nti wa ana ma'ahu hina yadhkuruni
agamba Allah tabaraka taala nti nze mbeera wamu n'omuddu oyo mu kaseera awo wanzijukirira. Mu kaseera omuddu wajjukira Allah tabaraka wa taala ne Allah abeera wamu naye. N'agamba nti fa in dhakarani fi nafsihi dhakartahu fi nafsi. Agamba nti singa omuddu oyo anzijukira mu mutima gwe yekka nabeera awo nanzijukiramuko ng'ali yekka, ne Allah tabaraka wa taala omuddu oyo amwogerako oba amujjukira mu kaseera awo ng'ali yekka. N'agamba nti wa in dhakarani fi mala'i dhakartuhu fi mala'i khairu minhum. Ate singa nzijukira oba singa njogerako mu lujjudde mu public, nange mwogerako mu public esinga eyo ejja obulungi, asinga ku gyayogeddemu. Kati nga gwe obeera n'ogamba noyasimula n'ogamba alhamdulillah subhanallah, so n'ogamba alhamdulillah, katugeze n'obeera nga okubye omwasi n'ogamba alhamdulillah. Mukadde awo oyogeredde ng'oli weeka oba n'okikola mu lujjudde mu public oba mu muzigiti, ne Allah akwogerako mu lujjudde lw'abamalaika, so nti mu public esinga eno ey'olimu obulungi. Kyategeeza nti oyogerako Allah oba n'omwagala, nga wala Nabbi hadithi reporting ezimu omuntu ayogera Allah ne Allah agamba nti omuddu oyo omwagala. Wamwagala ate mu lujja lw'abantu n'agamba ne Jibril omuddu oyo omwagala nange mwagale, naye n'agamba bamalayika nabo ne bakola ki, ne bamwagala omuddu oyo. Bwe kityo ekibeera nti Allah bw'omujjukira oli wekka oba ng'oli mu kyama, ne Allah akujjukirako mu kyama wali eri. Naye ate bw'omujjukira oba bw'omwogerako mu lujja lw'abantu nga n'otatya mu bantu abangi alhamdulillah, ne Allah bw'atyo mu lujja lw'abantu abangi olw'abamalaika, naye Allah tabaraka taala bw'atyo akujjukira, nabeera nga akubeerawo mu mbeera yonna. So ey'emu ku mithaalu oba ekyokulabirako ekya hadithi al-Qudusi. So hadithi al-Qudusi eyo hadithi nga yali okubuuza ma huwa al-hadith al-Qudusi, tugamba nti hadithi al-Qudusi ma rawahu nabii sallallahu alaihi wasallam an rabbihi ta'ala. Ye hadithi nga reporting nabii wa Muhammadi wabulanga naye alipotinga byabeera nga ajja ku mulezi we Allah tabaraka wa ta'ala. Tugamba wano wa martabati al-hadith al-Qudusi baina al-Qur'an wal hadith nabawi, nti net level badda edala ya hadith al-Qudusi ku Qur'an, wakati wa Qur'an ne hadithi ez'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Tugamba wano nti enjawulo bayinza okubuuza alfarqu wakati wa hadith al-Qudusi ne Qur'an nechi ne hadith nabawi. Tugamba wano nti فالقرآن الكريم ينسب إلى الله تعالى لفظا ومعنى. تقام أنتي حديث القدس من القرآن الكريم شدويت القرآن يو قرآن ينسب إلى الله اجزوا إلى الله تبارك وتعالى سنت يجبك الله تبارك وتعالى لفظا إبي جامبو بينيني ومعنى نما قولوا جايو gava Allah amakulu nga Allah bwagagala n'ebigambo nga webiri bina byaviri Allah tabaraka wa ta'ala. So nti Qur'an yoyo na buli ekirimu ekyaviri Allah amakulu gayo nga wegali n'ebigambo byayo ebyonsi wakatugeze tabarakalladhi biyadihi almulku bina byaviri Allah tabaraka wa ta'ala. Si nga wetugenda okulaba netugamba nonti ولحديث نبوي أتينا حديث النبوي بعد سمعنا حديث تتمنى برونجي تجامعت ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى. دين حديث نبوي زو زد زبا وبابي بيجبا كنبغى في محمد أما قولوا جايو نبي جامبو ونبي نعوا جامعت المؤمن أخو صدق المؤمن القوي ولا حديث النبي قال المؤمن قوي خير واحب الى الله من المؤمن ضعيف. انت حديث يا ما كل جايو نبي جامي بيغاوي بيدي بيا نبي في محمد صلى الله عليه وسلم. تبلا aba reporter abasingo bungi ba abaswaba bamu babakari abo batyango kwogera hadithi ezimu nga bayinza okyusaamu ekigambo nabbi watyo sibwe yakyogera
nebati olipotengamba nti nyinza okukyusaamu ekigambo nenkozesa ekyange wadde nga amakulu ge gamu naye nga si bigambo bya mubaka. Kyobalaba nti hadithi tusobola okwawula enfu n'eki n'entuufu. Waliwo ezaawukana ebigambo matini, waliwo ezaawukana amakulu, waliwo abakyusa ebigambo. Walaba hadithi ezisinga okuba eziri mashuhuru zemumanyi obulungi, odda ku baabu as-silati rahimi mu baabu ey'okuyunga oluganda, waliwo hadithi eri awo egamba